This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Monse y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. It began with a small step, a loan to build a future and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko nimbuzi ndi hapo ndio arabura babaddi abakyala wale so muyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nine Kojja Kabaya. Tusanyusa okulaba. Omunangu kusanga sio. Twateka ka video ko Kasuku Live. Abantu ne bakaagala nnyo. Agondi musajja waffe ye yali ani? MC Meya. Naga nti abakazi waliwo omukazi akujjamu nga toyinza butamunyumizaako banno. Nga muyitirivu ayitiridde. Video eyo ndowooza mukyagijjukira bulungi. Producer soko gituteereyo kaawo tutandikiraawo. Mu abakazi abafumbo mukomye okugaya bababa mu abawaka nga muli mu bwenzi n'abasiguze. Olwokuba musiguze akubyamu obubolo bubiri notandika okwogera bitakwatagana. Mbu bino baleka byenkolangako. Senga gye kigenze kifiirayo neweererejja. Omusajja takyaweerera n'abaana. Mundaba lwambeera eno gye ndimu. Omusajja adde alina ssente naye talina kyampa. Mukomye olugambo ku bababa mmwe abawaka. Bw'oba ogenze kwenda yenda bibyo odda waka. Kubanga naffe tugenda mu bwenzi ne tutaboogerako bibakwatako. Bangi muli awaka nga temuwooma temukyawoomerako ddala. Naye nga tetubageyangako nti mukazi wange eka tawooma. Mukendeeze okugeya abaami bammwe abawaka nga mugenze mu bwenzi. N'esooka nnyonnyola omusiguzi atalina na makulu buli ebikwata awaka. Omukazi n'otuuka n'omugamba nti owaaye genda osange ebbaawo ndaba obudde bugize nky'ombulira kisiraani ekyo. Lwaki oyogera ebyo byonna ng'omusajja akwagadde akulabiridde ebbanga lyonna mubaddewo?
bwoba yenze yenda bibyo naye muve ku baami bammwe okubaddako ne mubageya. So video mugirabye. Video eyo ova ku kyo gikola. Nasinziira ku bantu kye bayitamu naddala mu maka. Abakazi ekyamazima basusse okugeya babba baabwe mu maka obanga bali mu bwenzi n'abasiguze. Kubanga bitutuuseeko nnyo. Omukazi n'agenda ew'omusiguze n'atandika okwettotola byonna ebyawaka. Ono gwe yettottolerako ekigendererwa ky'ono ayagala kumweyambisaako bweyambisa. N'amubuulira abaana nga bye batakyasoma. N'amubuulira ng'omusajja bw'atakyamalako. N'amubuulira nga bwe baayawula ebisenge. N'amubuulira nga bwe yamuwola ssente n'azibba. N'asiiga bbaawe ettoomi. Kyokka end of the day era n'addayo awaka. Ew'omusajja ono y'omu. Ew'omusajja oyo y'omu. Naye ate ne yeerabira omukazi ono nti ono buli munsi kasuku bw'onyumiza omuntu ebikukwatako ebikyamu. Ekizibu akitisa ku ggwe. Era buli bw'ogamba abantu nti mukyala wange mubi nsula ku tebuukye omuntu akulabira mu kifaananyi nga ggwe yatomera omukazi. Naye buli bw'owaana mukazi wo mu bantu abantu akulabira mu kifaananyi nti wafuna omukazi ategeera. Kati abakazi bo beerabira n'alowooza nti bw'ayonoona bbaawe ffe tubirabyeko ffe twenze. Kasuku ndi musajja ayendedde ebbanga. Nyendedde ebbanga era kwe nasinzira okukola vidiyo eyo kubaka abasajja bye baŋŋambanga. Kitegeera omukazi weegatta naye neegatta bbiri omukonyemu obuntu bubiri busatu n'atandika okwererejja nti ebyo nze tabinkolanga nze awo tatuukangawo. So nkubiriza abakyala mwenna abali eyo baawo bw'aba talina maanyi ga kisajja ky'olina okusooka okukola bw'obanga oli mu maka sooka ofuneyo akajaani akatuufu akahabo. Olunaku lwe muba mugenda okwegatta lw'owulira nti oyagala sekisi. Kale lwo tuli mu solution. Bw'obanga oli oyagala sekisi kwata akajaani ako kamutabulire mu kyayi we gwanya ku makya oba olw'eggulu naye nga tomugambye akanywe. Andi bayinza olowooza omusajja omuwadde butwa. Si butwa eddagala lya habbo weeriri omukazi yalina okukozesa. Ate era n'abasajja nze mu kisenge kyange kasuku nze omukazi eka amanyi ndi mulwadde wa lusa kubanga buli nsonda erimu eddagala ly'amaanyi g'ekisajja naye talimanya amanyi lya lusa. Era bw'atandika okwemoolamola nga nziya ekicupa kyange nga nywako nga ntabuka kubanga omukazi ono ow'awaka ebiseera ebisinga tosobola sekisi w'awaka toyinza kumwesiga agaana. Lwaki? Ebisinga okulemesa sekisi okutambula obulungi awaka tosobola kwegatta na muntu n'ofuna maanyi ga kisajja nga tomuwa kitiibwa. Tosobola. Sikutegedde. Nga tomuwa kitiibwa kiba kitegeeza. Buli weegatta n'omuntu ng'ekigendererwa kyo oyagala kumala temusobola kwegatta ne munyumirwa sekisi. Abafumba basinga baagala kumala. Kati tekyali mukazi awooma mu maka n'abasajja bennyini era tebawooma naye ekireeta ekyo nti tebakyewa kitiibwa. Kyova olaba nti sekisi w'awaka anyuma nga waabaddewo oba okuyomba okwabaddewo omanye ebikuuma sekisi awaka okubanga mulungi biri bisatu. Ekisookera ddala kwe kusuubiza omwagalwawo n'otuukiriza. N'omusuubizaayo akasente. N'otuukiriza. Naye kati eyo defining factor muganda wange. Abasajja bangi basuubiza ne batatuukiriza abalala tebasuubirizaako ddala. Kati abakyala be tuba twagala obafunamu ab'ewaka tulina tandika basuubiza. Musuubize ate otuukirize. Buli w'omusuubiza n'otuukiriza omukwano gwe gudda bujja. Ensonga ey'okubiri okusonyiwagana mu maka. Naye okusonyiwagana mu maka we kubeerera okuzibu. Eyavuddeko obuzibu tayagala kwetonda. Kakati gwe okutereeza laavu yadde oli eyavuddeko obuzibu wamusomedde. Kubanga ebiseera ebisinga omukazi we asobola okukola ensobi n'omunenyaako n'agyegaana. Naffe abaami bwe tutyo ebiseera ebisinga ensobi ezikolebwa mu maka tuzeewakana. Mu kuzeewakana okwo ne tuteekawo olusirika. Naye nagamba dda omubadde oyogera n'ani oyo omukazi kituufu wali omwagala nze saagala nko omukazi oyo wali okutte naye kati olinga mmanyire obumanyizi naye kye bakunenyeza kituufu naye gwe okyanukudde nga akikoze eki ne mugenda mu luki. Kakati bw'obanga olina omwagalwawo mu kiseera ng'omaze okumulabisa mu nsobi ye mwetondere
omugambe nsonyiwa mugaye kyamazima akola ki nsonyiwa kubanga amazima yagategedde ebyabanyiizizza yakoze eki bw'oba bbaawo wamuwola akasente n'akusuubiza okukazza nakagaana omusomedde musajja gwe siriddamu kuwola sente yange abantu beewola sente abafumbo beewola sente ne lwaki abatamuwampe kuba bakolera wamu anti ebiseera ebisinga abasajja tetuwa bakazi bawaka era abasajja batono nnyo eyali akutte miliyoni 2-3 kale mu busobozi bwe bonna ne waba avuga bodaboda nga yali akutteko emitwalo 2 n'aziwa mukazi we fe ebiseera ebisinga abakazi eka tubawa sente za bizibu twala omwana ku ssomero sasula lenti w'ennyumba kola booti tetubawa sente nga bo kubasanyusa naye ate bo bakuŋŋanya obusente bwabwe bw'ekinaku ne babutuwola nga tufeekinze ebizibu awaka jjukira omukazi kasuku tafeekinga bizibu gy'oli era omukazi waga nti maama mulwadde abamuki abamulwadde naye kakati gwe ogenda mugamba nti kabaaya ndi bubi yampola emitwalo gya 5 era gye jazza n'abaana ku ssomero taamu eri naye andi bubi naye ng'olimba oyagala zitwala mu matatu oba oyinayo ekikazi oyagala genda mu bwenzi ye naddira esente zanoonyereza mu bulumi bwasonzesonze n'azikwata n'akola sente z'akameeza ezo mbu omuntu asobola zisonda n'agulamu poloti nina mukwano gwange yawasa omukazi n'asonda nusu 10 n'agula TV 14 TV kisoboka naye poloti ogimanyi abakazi mangi sente bazisonda ne bagula poloti kasuka omukazi ng'afisse 15,000 buli lunaku omwaka bane miliyoni 1.8 zigula poloti ndaba baziranga ku ma TV za kakadde nayiwa ne buloka n'omusenyu 10 mmeka 5 era ebisumbu abantu ebikumidde abantu mupangisa abantu tebakkiriza nti awo bapangisa bwe beetaaga okuzimba nga waabwe omuntu omugati zimba nga akantu k'opangisa ate ye alowooza nti watono wafunda wamulabisa ayagala kuzimba kinene kyokka wano wabeera comfortable nazo kyokka sizayagala ozimba omugati naye kasuku nti tukuleka poto teka mu rumu ezo 2 zopangisa zennyini ekyanja tireka naawani azimba akakantu kyokka ke bamupangisa kale ebiseera ebisinga abantu balema okukola ebintu ebibafuula comfortable ne balowooleza mu bintu ebinene ebya future omuntu n'ogenda mu hoteeri ennungi ne baleeta amasowaani ne wuuma ne bakuguza emmere emitwalo 4 naye ng'ebintu ebyo byennyini mu kikuubo gyebiri naye nga tosobola kubigula abakazi bangi abali eka bamanyi okufumba naye ng'omusajja yagaana okugula ebintu awaka omukazi asobole okufumba oli n'alya mu hoteeri emmere ya mitwalo 2-3 naye nga tawoomerwangako mmere ya mukazi we waka naye nga yagaana omugulira matiriyo omukazi afumbe balye bulungi so ebisinze okuleeta obuzibu mu maka n'ensonga endala kasuku tuwasa nnyo abakazi era abakazi nabo bafumbirwa nnyo abasajja mu kiseera nga abantu babataddeko ebigambo kasuku olizaala ddi bali kuyisa manju lwaki towasa mukazi buli wowejjusa nti lwaki sirina mwami oba buli wowejjusa nti lwaki sirina mukyala otomera mbwa yennyini buli wobeera nga mu bulamu nga tolina mubeezi leka kwebuuza lwaki sirina mubeezi manya nti nina kunoonya ssente omuntu alina essente tabulwangako mubeezi era abakazi abasinga mu maka bali mu kubonaabona yatomera omusajja olw'okuba ayagala kufumbirwa abakazi bangi bafumbiddwa olw'okuba ayagala kyakulya bali eyo mu maka yafumbirwa naye ng'ensonga nejja wakati nti omusajja atulabirira tawa nsonga yankulaakulana omusajja omwagalako ki munnaye andabiridde emyaka gino gyonna kiri kitya si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bukyankalana bukyankalana kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu naye kati lwaki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku jangu nkutwale tofaayo jangu nkutwale haji onaze kwewola asiza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo just logbook national id bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi nakuba nga nfunye ssaawa 12 ojja okuba nga olina ssente kati ate waliyo ne website yaabwe
www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna kati sente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusa nomubuuza otegeeza ki teri mukazi agenda ku poliisi kuwaabira musajja nti aganye ogula poloti naye bawaaba kimu takyatulabirira. By the way, come to think of it. Obaiti abantu bangi bali mu bufumbo nga mukazi we tamugamba nga konti nalabye akataka wano tuyinza okukatandika mpola mpola. Kyokka omusajja wali abasajja ganti amunaye ploti eyo omukazi ye yagiraba nanga miliyoni 5 tuziteekeko tutandike. Naye ennaku zino abawala b'ennaku zino okumuwulira nga agamba buga ekinene nnyo agamba tugule emmotoka. Tugule emmoloka. Tugulayo emmotoka. Bakwano bange bonna babba bawe bayina emmotoka waki togulayo emmotoka tugenda onnyanjule ojjaddi ewaffe nomubuuza mu muzigo muno mwe tuli tabifaako ebyo nti sente zigenda okukola okwanjula aye tusobola ozizimbamu ennyumba ate baayiga kino nti bw'ofa otuleseewa bo byuma bo tebafa mu pulaani zaabwe omukazi tafa kituufu bw'ofiira wano otuleseewa. Omusajja bulunaku adde akyamidde. Omusajja n'akola mwaka ku mwaka tayina yadde emitwalo 5 yadde emitwalo 3. Naye naawe okyazaala baana oli mu kwegatta ofuna olubuto ozaala abaana. Abo bagenda kubeerawo bati. Ye ki ekikusiba mu bufumbo obugenda okubonya abaana bo mudda lwaki tebufuluma n'ogenda n'okola. Abakazi bano bagenda ne bagamba nti nze omwami wange yaŋŋaana okukola. Naye n'obwenzi yabumugaana naye ayenda. N'omubuuza naye ng'oyenda. Ng'ate baabukugaana. Obwenzi bwe yabukukkiriza ddi. Bawo nnyaawo. Omukazi naye mulungi kasuku. N'omugamba okola nti omwami wange yaŋŋaana okukola. Ne mugamba kati ate ng'oli mu kwenda kwo yakukkiriza nti tanzikiriza akakola. Ne mugamba kati nga bw'osazeewo oyende nga takukkiriza. Kye kiseera era onoonya omulimu nga takukkiriza. Kubanga omwami ekimukuganyisa okukola ye alowooza nti abasajja bagenda kukukwana. Wakati mu kukola gwe mulage nti intensoni yo yali yakukola. Tunyuka ku mulimu essaawa 12 oli waka. Abakazi tobamanyi ekirasobola kikola mwezi ne guggwako nga tapasuse. Nina kukyale we nabadde nadde ku YouTube ya Nalongo Lewis. Abantu ne munja Samira. Mbukasuku olimba ennaku zino abasajja ssebo basasulira ddala bakyala baabwe omusaala n'asigala ewaka nze nina bemmanyi nga 8 oli nagaa nti kasuku okusinga mukyala wange wagenda ne bamukwatirira eyo mu bintu by'ekisiru bw'anoonya ssente ngumukwasa omwezi gwe nti miliyoni 2 n'azimusasula ate n'amuwanezaanaako isanga ewaka. Ate ebisenga akasuku omanyi kintu ekyo kukiva. Buli wawasa omukazi nga teyasoma. Era abazadde mwenna nga olina omwana ow'obuwala. Kola kyonna asobole okusoma. Kasuku omuwala ataasoma. Tewali mulimu gwe bayinza muwa mitwalo 2 lunaku. Kakati abantu abasinga bali mu bufumbo nga bawasa abakazi abataasoma. Naye omukazi alwana akole naye byayagala okukola bagenda muwa nusu kasanvu ate bamwagala 11 ez'okumakya. Kitegeera. Omusajja n'amugaka kati ebyo bigenda kukuyamba ki? Naye omukazi ye n'agula jerasi eri nti omusajja yaŋŋaana okukola. Naye ekyamazima omukazi omuyivu si kyangu kumugaana kukola. Sente awaka ne bwe zibaawo era omuleka n'atwala professional ye mu maaso. Kati tusanze kusoomozebwa abaami nti twawasa abakazi abataasoma ate batukaka bakole. N'omubuuza bagenda kuwaaki. Ate gye emirimu egyo gyoyogerako egyo beegityo bw'omuwulira manyi boosi yatugamba tulina okkeera. N'omugale omukazi n'afuutuka mu buli saa 11. Saawa 11 n'agatuuka saa 2. Nze nakyale wange yaŋŋamba nanga akasuku omukazi afuluma ewaka saawa 11. Kyayi omukozi n'amukuwa ate omukazi n'akomawo ku ssaawa emu ate era ng'akulaga nti akooye. Nangamba bwana kasuku ebyo nagenda olanga tebijja kukola. Omulimu gugenda kutta amaka. Nagamba ng'obusobozi mbuyina ne mugamba nti omwezi muli ku mmeka yali nno ku 7. Nagamba omukazi wange akolera emitwalo 7 nga nze omwezi nkola miliyoni 4. Nagamba yamukubisaamu times 2 akamu ekitundu ne kamukwata. Abeere waka.
ate oba musaala gwayagala kati nendyoka ndaba ebisiru era ebinaku nze sisobola tuula waka ewaka simaa wabeera wabbowa wera tosobola tuulawo kuba tolina musajja abikoledde bwe buzibu bwe balina tomuyina ate singa obadde omuyina waliwo omukazi atayagala tuulaka mirembe gimusangewo bw'obadde okolera emitwalo 7 buno mu botiiki bamwe mutuulako kati abo ababotiiki bannyuka ssaawa 4 ave waka ssaawa 1 agulewo edduuka ate nannyuka ku 4 ng'omusajja ajja kwana akuwa obukadde 2 ng'owoza mbunze siba ate nja tuula eka siba wambowe abuliranga bya kisiru byo tobizza aba n'ekitone eky'obwenzi kizibu nnyo okontrolinga omukazi akola mu nsonga y'obwenzi kubanga waliwo omukazi omuntu ayenda olw'ekikula kye kankuwa ekyokulabirako abantu abasinga okwenda be bali obulungi abakyala bavuga amamotoka ag'ebbeeyi abakyala abalina kapito omungi be basinga okwenda lwaki abantu abasinga naddala bano abagagga yalowooza nti alina ekinene kyasobola okukolera omukazi mbulamu tewali kinene kyosobola mukolera omukazi buli omugulira kawundo atandika okufuna mukwano gwavuga Range Rover ate natandika okwagala Range Rover omukazi buli omuzimbira emuyenga afuna emikwano egiri emuyenga ate abalina ne style abasajja abagagga tebamanyi kwambala kasuku omusajja nga alina ssente empya nankadde naye nga tosobola na kumulaga mu bantu kubanga ffe Abafirika tetuli bambazi okimanyi omuntu eyali alimu obummonde bw'afuna ssente tayinza kumanya saati ya cotton n'atali ya cotton kakati abakazi abo tewali kyosobola kumukolera kimuggyeko obwenzi okuleka nga Mungu akuyambe buyambi n'ofuna omuntu nga muzeegwe si gwa bwenzi naye chansi bwebangawo controlling omukazi omuteeka awaka omukazi abeera awaka ate ne bw'oba oli mugagga abagagga yene ensobi gye bakola ku bakazi bw'owasanga omukazi ng'oli mugagga tomukwatiranga kapito omuwe nti akole omukazi olina mukuumira mu kuweebwa era abagagga bonna ekisinza okubatta nga bagwambi n'abiru ekisinza okubatta nga batemulwa baddira ofunye omukazi oli mugagga omuzaddemu abaana okutta $5,000,000 zimu waakole kitegeeza obwetaavu bw'alina gy'oli obwejjeeko omuwadde obuyinza ku maaliyo kakati omukazi ono buli w'omuwa obuyinza ati naye asobola okwebeezaawo w'otali alina kukyuka atandika olowooza kati gwakwetaaza ki kyokka n'apatimenti z'olina n'ebizimbe bibye n'abaana be kati ate lwaki okwata akawumbi okamuwe nti akole mukuumire mu kumuwa saaviisi ennungi bw'okuba genda Dubai kuwummula awummule buli kyayagala kifunire mu budde amanyi omugaso gwo gyali naye gyakoma okuzimba kapito n'aweza obuwumbi 2 n'amanya nti asobola okwebeezaawo w'otali oba tokyalina ky'omugamba era abantu abasinga abali mu bufumbo balowooza nti bafuna abakazi abatuufu omukazi omutuufu bamulabira mu mbeera ng'asobola okubeerawo w'otali naye n'asigala ng'akufukaamirira kasuku abantu bali mu maka gaffe nga bafumba lwakuba nti tebalina wakulaga ng'obufumbo bugaali be basinga obungi tebaagala kuddayo waabwe kwoza bintu kusiimuula nnyumba abalala tebalina gye balaga juzi nadde ngamba abantu nti ebitundutundu 6 ku buli 100 abantu abali mu Kampala wano bw'omugamba nti kati olunaku olwaliro ekibuga kiganye oddawa okumpi ennyo Masaka mukyalo ewaabwe kati omuntu agenda n'abalamu Masaka Essenyange ng'okuva ovi ku luguudo lw'e Masaka lwokka oyingireyo munda ngene ntandikirewa nga kwe kumpi ewaabwe gy'asobola okudda omanyi tulina abantu bangi mu kibuga anawoza awa anti wange naye n'omugamba nti anti w'oyo singa obuzibu obufuna anasobola okugaa nti jangu obeere wano nga tasobola kati abo bayitirivu tuli nabo wano ali mu bufumbo gw'olowooza wafuna omukazi naye nga n'omukazi alinda lwalifuna chance naye ave mu bufumbo agende tewali nsonga ekuwasisa mukazi era tewaliwo nsonga lwaki osalawo okufumbirwa ng'oli mwavu omukazi nga tolina kapita aweza $5,000,000 kudda waggulu tosobola kufuniramu musajja mutuufu n'omusajja nga toweza $2,000,000 kapito tosobola kufuna mukazi mutuufu kubanga buli woofuna $2,000,000 kapito otandika okulaba abakyala abakozi mu mirimu gy'okola
Era buli wofune milioni zo 5 ez'emirimu gwo omukyala otandika okulaba abaami abakozi atirisi abakusubuza ebintu ebyo byotunda okegera naye buli woonoonya obufumbo ng'oli ku zero noonya baferiya banno era ojja kuba olina tambulira ku buduuka wano ku kyalo bwe kiri kubanga bw'oba sirina kapito ngenda funa nti omusajja alina kapito buli woosalawo okgenda mu bufumbo ng'oli mwavu ensonga eziba zikusazizaawo okufumbirwa ziba nnafu ziba zakuba nti tolinawo okusula ziba zakuba tolina kyakulya kyokka ate mu bufumbo n'ozaalirayo abaana abagenda okwetaaga saaviisi ez'owaggulu naye ng'abakuzaddemu takolaki tazisobola tolireeti yadde tonnafumbirwa tolireeti tewali kikupapya tewali just sente z'otalina noonya sente ojja kufuna omuntu omutuufu kati true yo tekyaliyo ku baavu ekyamazima kiri nti teriiyo bafumbo babiri baagalana wekiri kasuku ekyo sikitegedde kyoga teriiyo bafumbo babiri baagalana kubaako eyeesiba ku munne era mu bafumbo abo ababiri kuliko anyigirizibwa ennyo ensonga nazitekinga for granted naye ng'ebiseera ebisinga abantu abayimirizaawo obufumbo baba bakazi kubanga tubakoze bingi nakati gye bali bafumba ffe bye tubakoze ffe tetusobola bigumiikiriza nga babitukoze yadde eddakiika etya abakazi kasuku bakimanyi nti twenda kasuku abakazi bakimanyi buli muze mubi gwe tulina abakazi bagumanyi eka naye beefuula abatagula abo babeere mu bufumbo bwabwe era kizibu nnyo okufuna omukazi ayinamu ssente ng'awangaalidde mu bufumbo kizibu nnyo okusanga omukazi ayinamu ssente awangaalidde mu bufumbo kubanga omukazi ayinamu ssente ayagala true love abakazi bonna bawangaalidde mu bufumbo baavu banyigirizibwa balaba naye tebalina kiddako abakazi bano abalinamu kasente ateekeddwa okumanya nti kasuku anyuka essaawa 12 oli luddawa leero okoze otya ti ndi wano kyanja mukazi wo oweeka kanzije nkusanga awo taata Muzaffar munywa bukyayi muddewa eka bakuyise ku mukolo ogenda otya nga toli naye kubanga talina nsonga lwaki abeera n'omuntu atamwagala ng'ate ayina obusobozi bw'obwa ssente akiri abeererawo kakati abantu abasinze okuwangalira mu bufumbo kasuku be bakazi abaavu abajoogeddwa ne basirika nga tebalina kyakukola bufumbo businze okusasika bwe bufumbo bw'abakazi abeesobola kubanga ffe abasajja tetulina mukwano abasajja tetulina mukwano ate era abasajja tuli bazira kasuku omusajja abeera mbakazi abalungi 100 buli lunaku okumala emyaka 2 n'addayo eka n'asanga mukazi we ate nkana bano n'amutunuulira n'agamba naye waliwo ekyalo wange yaŋŋa nti nzirayo eka ne ntunuulira omukazi munaalaba omukazi n'akalo ono ng'omukazi ng'akutte wansi ne waggulu naye ati be naakera ku makya ne sitaddawa n'amanyi abaana b'ensanga eyo bendaba ne mugaba boss kakkana oboira kukakkana omukazi oweka ne mba muyombye teweebaka nga totegedde bwambe gye buli omukazi eka bwe musowagana making asuba nti osibyewo ekisenge ekisumuluzo gw'okirina banga omukazi atereka ebintu bingi ku mutima tomanya biyinza okwabika ekiro ekyo ogenda okukyuka booti ku ppiro ng'ejjambiya wansi ng'ejjambiya bweri abakazi abo mwegatta nabo eddakiika 2 emu n'ogweri n'asirika n'atuuka n'okukwebaza nti kulikayo mwami ompulidde naye ye nga talina saaviisi gy'afunye era awo wennyini bwana kasuku ekyamazima abasajja tebakyalina maanyi ga kisajja kituufu naye manyi kwe kiva ebintu ebimalamu amaanyi g'ekisajja biringa 3 omwami ali eyo byenjagala amanyi ekisookera ddala tukutta amaanyi g'ekisajja obwenzi obusukiridde bumalamu amaanyi g'ekisajja gy'okoma okulaba buwala ennyingi omukyala atuuka okuterawo enfidiko fidiko ndowooza ogimanyi omukyala atuuka okuterawo enfidiko n'ogirabanga evviivi kubanga amaaso go
gamanyidde ebitundu by'ekyama n'obirabanga omutwe gw'omuntu n'obirabanga okugulu kwegamba nga tokyalina kwesonga kwonna ayitibimala mu maanyi g'ekisajja era omuntu gy'okoma okwenda ennyo ofuna enkanyanya mu maaso era obwenzi buleeta n'ensenke mu baami si buli alina ensenke oba enkanyanya nti kyava mu buwala naye ebiseera ebisinga kyovula nti Kasuku nti bw'oba otunulira omukazi nga muli mulaavu waggulu eno oba omwenya bwoti naye bw'otuuka wansi ofufunyala ebyo ebitundu teri abitundiramu n'atanyiiga kakati gy'okoma okwenda ennyo y'ogenda okukoma ku myaka 4 okubwa enkanyanya ya buwala kubanga onyinyibalidde ebbanga gy'ogenda okufuna ensenke ku maaso kyandibadde kirungi omuntu ne weekuuma nga toyambudde bakazi bayitirivu baami bayitirivu so kati kisooka okuba ng'oliye issue si ya nti tumuwe ku maanyi ddagala ly'amaanyi g'ekisajja nga tulina mugamba nti va ku bwenzi oyenze nnyo tokyalina kwesonga mukyala mu kiseera oyenze nnyo nga yeetaaga to be reignited ensonga era endala emalamu amaanyi g'ekisajja y'ensonga y'obwamalaaya mu basajja abasajja ebitundu 95 ku buli 100 bamalaaya obadde tokimanyi kitegeeza ki ekyo omusajja nga bw'agenda n'omukazi ekigendererwa kyayagala kumala abamalaaya waliyo omusajja nga alina abakazi be 8 ng'agwa mulaavu nga n'abamu abapangisiriza amayumba abasibisa n'enviiri eriyo omusajja yeebaka ku buli mukazi buli lunaku naye nga talina mukazi gwe yali asibisizzaako nviiri oyo abamalaaya omusajja ono ng'ekigendererwa kye bw'ajjako omukazi enamba y'essimu enkyalina mukubira mubuuza oliwa oba olw'eggulo kakati buli ebiseera ebisinga abakazi betweyambisa okumala jjukira omukazi ono gw'oyagala okwetaasizaamu buli wakukkiriza naawe ofuna kiri nti malaaya ate n'omwekengera kati bwe mwegatta luutu emu toddamu kakati buli wootaddamu spams zine zikusigalamu kikumalamu amaanyi g'ekisa oba otuusa mukolo n'obala nti kati ye nnamba ngitiikiriza kati buli oweegatta n'omuntu nga tomuwa kitiibwa Kasuku engeri gy'osobola okwegatta n'omukyala ayinamu kasente ng'omumanyi si engeri gy'osobola okwegatta n'omukyala ali ku zero ng'omukwanyi kubanga omukyala ono ayinamu kasente omuswalira mu kikolwa omukazi anaakiraba atya obeera oyagala to impress era oyaayaana nnyo okufuna ne ku ddagala ly'amaanyi g'ekisajja omusanyusi naye ono atalina kyali gw'olumala oyambala ngoye z'okkola ki umbwa so kikola ki amaanyi gakendeera era omusajja omulamu ateekeddwa okuba nga bw'ayima asobola okujja ebbinika ku ssigiri ng'erimu ekikopo ky'amazzi kimu ekyaggama Kasuku ogijjako boza mutyaba ojja ebbinika ku ssigiri kakati munnange mmanya atya nti omusajja omulamu ajja ebbinika ku ssigiri munnange nze okuyingira emirimu gino egy'obwakkojja nalaba ebintu bingi nze nalina app kwe nali neetundira neetundako kunoonya ssente nalina abantu bange nga bafuna bakirayanti ne bankubira lumu omukazi ajja twayimirira nabeerangako emunyonyawo bulala nga bakkubira twalina obweke bwe twamiranga bwavanga eyo Nairobi ng'okamira ne kakuleega ennaku ezi 3 kakati wafunanga bandage omuggo ng'oguzingira ku ggulu bwoti n'osiba kati kirayanti bwe yajjanga kubanga abaagugula nga baali bagumanyi bwe yajjanga n'omusumululirako n'omulaga n'awulira ebbugumu n'obuzito kati omukazi lumu ajja n'ebbinika mu mmoloka nengamba kiki ajja n'ebbinika mu mmoloka agiyiwamu ekikopo ky'amazzi angamba katulabe nengumuzungulira n'asiima nanga ajjako ebbinika eyo binika nenjijja wansi nenjiwanika bwenti nemukaka nyowe oyagala gitabuza kyayi nja kumutabula omukazi n'atya nnyo n'antwala n'angula essaawa zaali 2 kubanga buli ssaawa wali babawanga $10 nga ffe batuwa $20 kolo lwe mmanya nti omuntu omulamu ateekeddwa okuba nga asobola okujja ebbinika ku ssigiri ebintu bino bikola emyaka 3 Kasuku naye byalimu ebisoomooza era byali bingi kubanga kiraya nti yajjanga n'akugula waliwo abaana abangula nga baagala nnyabo amale baali beeyo kisaasi naye ng'omukazi winta zaamukubira Canada yenna naggwawo mutuukako ng'ayuuguma buyuugumya ati
Nemuga ati muzeyi kiki nakati abaana baabo nengamba abaana nti kino sijja kukikola kale okulengezebwa kwali kungi mu bintu ebyo nene bakira nti twabalina abantu bayita mu kusomoozebwa nze nafunanga essimu ezisoba mu 3 olunaku ngende enkole yali akugula essaawa 2 natuka nga akugula essaawa 5 oba 6 nayinanga omukazi ngangula lunaku nga ye yafukira ddala customer naye nga ate mufumbo bawa ali Bulaaya mutyaba akabiniko kawulidde so omwana wa yakuga nti jijjeko okwo eyangamba situlako ebinika ku sigiri nenjijjako bweti n'atya n'akatalanga muddugavu alina maanyi ga kisajja nganze n'ambuuza okozesa ati ndi nomo sina kyenkozesa nandaga ekipimo mpimira bwoti kuba batugambanga bwobanga bakuguze buguzi si gwe weerondera engeri gy'oneegatta akugamba nti njagala yinki emu munda njagala kino njagala ensonda bwoti si gwe osalawo kakati n'otandika okulaba nga obiwandiika katabo era weegatta osoma bwoti weegatta osoma kyagambye era bw'obula akugamba nti awo si we nagambye noddayo ku lupapula so bye tusanze bingi naye nga mu maanyi oluusi tulina bba wa kitiibwa bannaye naye namala nembivaamu abasajja oluusi bw'omusanga atambula muwe maximum respect kati ng'osoma kapapula yaŋŋaye siyingira yaŋŋambye siyingira munda njagala yinki bwe ziti kakati oba osoma naye nga te omusajja era ali nnomo amaanyi ge tuyita agali nnomo babalimba amaanyi agali nnomo omuntu olina okwegatta eddakiika 3 eddakiika 3 zolina okwegatta gy'emikira 108 sikitegedde bulungi eddakiika 3 giba emikira 108 egya foko kati eddakiika 3 mubaamu gudumala 6 mu ddakiika emu olina okukozesa gudumala 2 kati abasajja abasinga akozesa gudumala ewateetaagisa kati foko yeeno foko kati gudumala yeeno notapinga ozukuse munnadde engulu kati mu buli ddakiika oteekeddwa okubanga olina okozesa gudumala 2 kati omuntu bwe weegatta eddakiika 108 oba olina amaanyi g'ekisajja kati bino ebikuwangaaliza mu mukyala aba ati kakati bw'ogenda emulago abantu abasinga okulumwa emigongo bakyala abagundiivu abaali mu bufumbo ebbanga abakazi bano balina omuze tebakyayogera kye bawulira na kye baagala babeera mu sekisi ne basirika omusajja omuwulira apipira osirise mugambira awo nti nyambaka gimutomala nze nkyali kakati onaddamu amagezi n'alwana asanyuse muki munne era nkubiriza abakyala abafumbo mwogerenga ne babbaaba mmwe nga muli mu kikolwa kubanga mugenda kulwala emigongo temulina na sente zibatwala South Africa nze Kasuku ekyanfuliza sente mu kwetunda najjangako bakyala abo mazzi nga balaalidde ku migongo balaalidde bamusaba miliyoni 4 gajjako South Africa nze nenga mugirako ennaku kubanga nabateekanga ku package nga nja kujjanga manda olwokubiri n'olwomukaaga agenda kubanga omugongo ukoze eki ojja kabaaya simayo oli muganda wa Sendi Sendi alimba kati ndowooza naawe ebintu byekugamba ge mazima Kasuku byaddala ekyo bagamba amazzi gavaako beegatyo ku mugongo gavaako kakati ensobi kati abakyala teboogera abakyala bano bwe baba nga mu kikolwa ekyokwegatta basirika tannafunamu asirise bamutambuza olugendo lwatategeera tayogera nti ekkubo lye tukutte ekyamu tudde Busega akoze eki asirise ate era ekivaamu baboonoonye ebitundu by'ekyama naddala bano abaana ab'obuwala abakyali abato omukyala n'omutuukako ng'afufunyadde emigongo ku lukoola bina nti gyafa gifufunyala kuno era kati nze ebbanga lye mmaze mbakyala tokyantomeza bukyala tokyabuntomeza kiruma nnyo omuntu okukwana ng'akuwadde ekitiibwa nti oli mukazi akola ayina bw'oli n'agenda okutuusa mu loogi nga wayonooneka dda wenna ng'ekyamazima embeera zo mu bitundu bye ebyekyama olina bitunda butunzi tebikyakwanibwa eriyo abantu ng'ebitundu by'ekyama gyafuuka miziina
Africa Band eri mukutaganya emyaka 5 kati nabali e London mulinde empanga Royal Regency Hall egenda okubeera September 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo ediyawe Winnie Lwaji Titus Vibes DJ McPrag na kuba muziki ne DJ Waswa tuyoke tu celebrating Africa Band ngenjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emeza y'abantu 10 pounds 7 myaka 5 nga Africa sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham Manchester Ipswich Scotland Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri byambozi ndongo njerere eno kusala keke Africa yakuimenya za yenkadde zonna nempya kubanga obudde webuli sawa emunga emiryango gikutwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikulini okubukinga oba reservations kubira Richmond promos ku 0780 oba Uncle Dan ku 0745 oba Benadi ku 0787 amategeji Africa Band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan Nenga naye ayagala omutwale ku Java azaalye ne buwale enfo yetaaga okugula 15,000 so abakyala babeera mu kikolwa ekyokwegatta olw'okuba omwami aguze buchipusi ne yeefulukuta ne byakola tabitegeera n'ayonoona obukyala n'abusaanyaawo abantu bangi abatunda eddagala lya habo mu Uganda naye eriyo omukazi nga stage kwe yataggulukukira takyaddawo ng'ago mazima nga takyaddawo bino abeera nga simanjangu tukufunze somanye ettama lyakola litya ng'oli yayonooneka baamuonoona abakazi kasuku bali e Silent bagenda okuvaayo ng'ebitundu by'ekyama byayonooneka naye n'omukyala ali akola masaagi ne muwa omusajja n'amugula $1,000,000 omuwala n'agaana nti nze mukwano nkola bukozi masaagi naye ng'omukyala omuzungu yamugula essaawa 4 n'amwonoona wansi nga mukyala mulungi nnyo nga mubalagavu naye lumu omusajja ajja amugasa ndo wazigaana omuwala aziyita amugamba ajjako ettaala omusajja amugamba ati nze njagalako ettaala nze ebbanga lyenjendedde noonya kulaba bwe wakula sikyalina kyamaanyi kye nnoonya omukyala nga yafuuka mpompogoma nga baamuonoona yenna n'akaaba amaziga n'amugamba nsonyiwa sandi kuguziza buguza era n'okugaana ebbanga lyonna bannyonoona ngezezzaako mbasenga ne bakojja sikyasobola kudda ne gayi n'akaaba amaziga n'amugamba wati nga buli baliba bwe buti baamwonoona yenna abawala bali eyo abakyali abato ng'ekyamazima omuntu omutuufu agenda kujjambula mu bwe omanye amazima g'omukazi kasuku gali mu bukyala omukazi omufunda buli kyayogera gaba mazima eri omwami omukazi omufunda kasuku akugamba ati nze byabasajja nabita nze gwolaba wano mala n'emyaka 3 nga saagadde musajja ogenda otuukayo nga kyeki nga mufunda omusikazi akugamba ati nze sikuula sente za muntu gwe sigenda kwagala ogenda omutuuka ng'omukazi muki naye teri kintu kibi nga mukazi mugazi buli bigambo byakugamba owulira oyagala meme kukudda oyagala mukubambi omukazi yataggulukuka obukyala bw'ati nagamba muli mulaavu nti nze munange omanyi abasajja nabeesonyiwa n'ogamba ono mulalu yataggulukuka obukyala buva bulinga emmeezi eno naganize kasiku simanyi nakyonsanzeeko nze saagala yagala basajja kati abakazi mulina okukimanya okyali mufunda ojja kusaba essimu bagikuwe ojja kwogera nti essimu yange bagibbye bagikuwe ng'okyali mufunda omusajja ajja kukolabamu amazima tiwakeegatta n'abasajja 2 oba omu bulamu bwo naye gy'okoma okugulira eccupa ya bbiya ne bakutaggulula ebitundu by'ekyama gy'ogenda okukoma okubonaabona n'abantu abatuufu nga bazze mbulamu bwo nga tebaagala sigala ne badduka buddusi tulina n'omukyala eri yasooka okwanjuza omwami n'akola omukolo gwa $2,500 nga yagaana okwegatta naye ekiro bagenda okwegatta ng'omukazi tawoomamu yadde namugamba nkoze biki bino lwaki tewaŋŋamba namubuuza nti obukyala buli wa nga yeemoola bwemozi nti buubwo namugamba buluwa
ng'omusajja tabulaba era kiyakola yamuleka mu hoteri gwe baasula gye sitajja kwogera kuba buli omu agimanyi n'omusajja bamumanyi yamuleka mu loogi n'ebintu byonna bye yali ayanjudde omusajja n'adduka n'addayo South Africa abasajja bali kabuusu mu loogi y'okulingiza ey' £1,300 bajjudde kaloogi kali kabuusu okulingiza kwa 10,000 layira abamu bafiiriddewo n'amaaso ati eva alabisalimu ati ebakugiriza olingiza abaliyo loogi oli yagizimba mu kulingiza munda mulimu abeegatta peya nga 6 kati okulingiza 3,000 naye buli bakukyusiza sitayiro oyongeramu 1,000 naye layini eri wali kasuku kamusuuka naidetago tulingizeeko ojja tulingize kati kyekikulaga nti amaanyi g'ekisajja gawedde mu bantu n'obwesigwa ekyamazima buwedde mugenzi buggwawo anyway it's been a nice conversation kyesoso yigamu ke kabinika kadi waliwo yatugamba kando nti ye kando nga tennazikira tassa mukono mbera ishugamba ye yamugamba nti jatutandike kande yo beggwa eggwerera nga naawe oggwerera nze badde sibaiti wali abakyala abaagala bavuga essaawa nnya gye bali mpulira bipya gye bali waliwo omukyala nga ebiseera ebisinga omuntu okwagala okumulwako waliyo omuntu gw'olwako olw'ensonyi waliwo omukazi gwe wegatta naye n'omulwako nga tanyumirwa by'okola naye nga yakuzibwa mu kwegatta era bw'omwetegereza mu maaso muno omukazi alumwa atera afuuwa omukka ng'ogw'ente wano mu kamwa kuba lowo omukonagala gamba akulaga nti waliwo omukona n'alumwa eriyo omukazi kasuku nga by'omukola takyabinyumirwa n'amala mukazanya essaawa 2 nga yakooyedde eriyo n'aboogererawo tinkooyi kati si buli gw'olwamu nti aba anyumirwa by'okola waliwo n'omuntu ayagala okumulwako olwa infection waliwo n'omuntu ng'omulwako oyina akantu katini kaba nga akamunyonyogera bwe kabula naaba nga afiiringa obwo obunyonyogezi kati obunyonyogezi babwagala ekitegeeza omuntu wakati akatini ayinza otuwangulirako awo omukazi akasuka omusajja omulamu ateekeddwa okuba ne vibrator mu busajja era omusajja tayima bwati omusajja ayima bwati era bw'oba weegatta n'omukazi ng'obanga akutte edduliiru kati okukaa okujugumira oku kwekunyumisiza omukazi era omusajja atakyayina magnet era bw'obanga okuba omuntu akacyabali ofuna vibrator eyo kungulu kuno era n'omukyala nga mulamu akwanukula n'amaloboozi gano naye bw'abanga mulwadde taba n'oyo saawundi kati buli gy'okoma okubanga tokyajugumira bitundu byo byakyama oba weetaaga eddagala naye ng'amaanyi g'ekisajja agasookerwako exercise kikulu fruits kikulu okweteekerateekera omwagalwawo kikulu obutamala geegatta na buli muntu kikulu nnyo kubanga abantu bangi muliyo temwewa kitiibwa oyagala kwegatta na buli muntu oli musajja w'amaanyi mu ggwanga oli businessman naye toyisa sikaati waliwo omuwala gwe twali tunyumyako naye wano nkyaba ndowooza ojjukira n'atugamba nti omusajja oyo mwagala nnyo naye sisobola mmuwaako nga buli kimu kyalina naye waliwo kintu kyolina okwerekeramu nga nti oyo sijja kyekiri kyogambye kwegattagatta na buli muntu kittira ddala obwagazi abakyala be basinga okukikola ekyo n'akutunulira nagaa naye ekyo kankireke kansigale mulaba bulabi kittira ddala obwagazi neweerekeramu kali anyway kati my takeaways from today's show was amaanyi g'ekisajja emirundi egisinga tugatadde ku kubeera nti maybe omusajja aba you know the obvious reasons munafu all those things but the angle gyatuwadde olunaku olwaleero atugambye nti abasajja abamu obwenzi busukka n'otuuka nga tokyalina agi so omukyala tobeereeyo ng'ogezaako okuzuukusa bbaawo ng'olowooza nti obuzibu buli nti munda muli oluusi buyinza okuba buva ku bwenzi bwe ng'obwenzi abukozeekoze ate nga ekituufu abasajja bangi gye bali ennaku zino
atula wansi n'atunulira ekiwala n'aga kigende. Abawala bangi batugambye banyumiza n'abavubuka ne bakwata emyezi 6 ng'omuvubuka tamusabangako. Ng'okugamba omusajja yafa animo. Naye kyekiri kyonnyonnyodde nti oluusi babeerawo ng'omusajja alabye animo n'akoowa. Alabye ebintu n'akoowa. Nga takyalina agi. N'abalaba kwesa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eryo. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ekikuleetera okuyima gwe musaayi gw'okuddukira ku speed. Omusajja okoma okuddukira ku speed kugaziya emisuwa. Kati n'otuuka n'olebera. Era abasajja bonna ensangi zino baagala bukya bali. Kubanga munda teyeewulira. Ate ne wana alebera alinga akutte eryenvu ati. Avulungutana buvulungutanyi. Ebyo byonna okozesa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eririmu Viagra. Bireetedde abantu okwonooneka. So byebyo nno bannange naye nga njagala tukoleyo gye bayita kabinika challenge abali eyo. Osobola okumpeereza view once ne tulaba ebbinika ogijjawo. Nze njijjawo nagyongeramu n'ekitundu. Nze binika ku sigiri njijjako ng'erimu ekikopo kimu n'ekitundu nyinza n'ogitabuza ate kyayi n'empunjiwunzi kabunzisibwe. Kubanga nze ekisinga okunyumira mu nsi kwegatta. Abasajja bapika ekintu. Waliwo abantu ng'ekimunyumira kuba na bizimbe. Nze ekisinga okunyumira mu nsi kukakasa gwendi naye nti ndi w'amaanyi. Amaanyi go gali awo. Nze mbandu mazze. Genda ng'ontenda butenzi. Era nnyana omukazi gwe nawa ne ssente n'azigaana. Bwe yalinnya booda bw'ati n'ankubira ng'ati kimanyi mbadde sirina yadde. Mpitira akakasente kawono wa booda naye nga muwadde emitwalo n'azigaanya. Olw'okunyumirwa ne yeerabira talina transport. Oshage so kati nze okwegatta. Era batukubiriza nnyo nti okwegatta ge maanyi. Toyinza kunzija mu kwegatta. Toyazza nje. So mubeere bulungi mwera. Akabinika. Tojijjaako ku sigiri. Bye. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujjera kutoka ntoko ndi mbuzi nyepuno ndyepu. Ala bora babaddi. Abakyala. Wale somuyomba enyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge. Oya baweereza buno bukeeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista bibiya mu detergent. Waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.